jaggeyo najeggula abo bonna sitaani be yasiba mu buwambe enjegere zonna zikutuka kati njagala tukuba aleluya eyo n'abo bonna abasibiddwa ewaka abasibiddwa mu ndwadde abasibiddwa mu bwavu sitaani byonna byabasibyeko nga bibalemesa okujja mu kkanisa tukube aleluya zonna enjegere zikutuke haleluya kati twetegeka buli oba ositula katebe oba okola ki oba obogata tukube haleluya enjegere n'emiryango gya geyeena gyonna giggulwewo haleluya wali katebe watudde avaako n'agwa temugizanyisa aleluya eyo y'amaanyi haleluya kakati nga tujja maaso ga Mukama njagala okwebaza olwa buli kinoomu ali wano banaye nze mpulira essanyu simanyi ssanyu buwa gye lyavudde naye okuva jjo mpulira nga ndi musanyufu Yesu ampadde essanyu haleluya njagala okwebaza buli kinoomu ali wano bannange webaze Katonda olw'obulamu bwakuwadde tumuddize ekitiibwa n'ettendo kubanga singa siye singa tetuli wano amiina amiina kati nga twetegeka okutendereza Mukama njagala ozine webaze Katonda olw'obulamu bwakuwadde abamu bali mu malwaliro balwadde bannange abantu bali mu malwaliro balwadde bayi abalala bakutuka bukutusi ne bafa naye ffe baani Mukama baakuumye nga tukyali balamu nze buli lwefukamira wansi neebaza Katonda kyekugamba Mukama ekirabo ky'osinza okumpa si nti mmotoka si nnyumba si ssente si ki naye ekirabo eky'obulamu kubanga bwe basiina bulamu nebino ebirala byonna sisobola kukola ki sisobola binyumirwa aleluya engalo 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 What
Yesu ye yamponya ye yamponya ye yamponya Ulamu wali mukali Yesu ye yamponya Engenda matengereza Tengereza Yesu rokunjagala Tengereza Hallelujah Tengereza Yesu rokunjagala Tengereza Hallelujah Nadekanira musozi Yesu ye yamponya ye yamponya ye yamponya Nadekanira musozi Yesu ye yamponya Engenda matengereza Tengereza Yesu rokunjagala Tengereza Hallelujah Tengereza Yesu rokunjagala Tengereza Hallelujah Ulusozi ekologosa ye yamponya ye yamponya ye yamponya Ulusozi ekologosa ye yamponya Engenda tengereza Tengereza Yesu rokunjagala Tengereza Hallelujah 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 Hallelujah Amen Nange Yesu atwagadde simanyi mmwe kiki Yesu kyabakoledde naye nze banange Yesu anjagadde nti ne bwe ntula obutuuzi n'endowooza ne ŋŋamba Mukama kino kigenda kubeerawo kitya nze mba simanyi nti nsabye naye ng'ate Yesu alajulidde ate n'agiddamu oba oli awo n'olaba nga azze munogamba mpozi nasabye Katonda waffe w'amaanyi ate atwagadde ne nga Mukama nzaani tinzirawo ne ndowooza ku kintu ne kibaawo ng'eyo Saala agizzeemu banange Yesu atwagadde haleluya amen amen kugonza kwa mani haleluya kugonza haleluya tino kugonza kwa mani haleluya kugonza haleluya tino kugonza kwa mani haleluya Yesu mulimo kugonza haleluya tino kugonza kwa mani haleluya kugonza haleluya tino kugonza kwa mani haleluya kugonza abalokole haleluya tino kugonza kwa mani haleluya kugonza haleluya tino kugonza kwa mani haleluya Yesu mulimu ebirungi haleluya tino kugonza kwa mani haleluya kugonza tuyimbe haleluya tino kugonza kwa mani haleluya kugonza abakyala feka haleluya tino kugonza kwa mani haleluya kugonza abaami bokka haleluya tulina kugonza kwa mani haleluya kugonza ebyuma byokka kugonza fenna tuyimbe haleluya tino kugonza kwa mani haleluya kugonza haleluya tino kugonza kwa mani
Yesu wali tolina mwami tofaayo Yesu wali Yesu akimanyi obyetaaga Yesu wali tolina sente tofaayo Yesu wali tolina ssuubi tofaayo Yesu wali Yesu akimanyi obyetaaga Yesu wali haleluya tolina sente tofaayo Yesu wali tolina ssuubi tofaayo Yesu wali Yesu akimanyi obyetaaga Yesu wali tolina mwana tofaayo Yesu wali Yesu akimanyi omwetaaga Yesu wali tolina sente tofaayo Yesu wali Yesu akimanyi ozeetaaga Yesu wali haleluya amen amen Yesu waffe w'amaanyi amanyi buli kimu kye twetaaga mukama amanyi buli kimu kye twetaaga ate ne bwe tuba tetunnasaba amanyi buli kigambo ekiri ku mimwa gyaffe ekiri ku mitima gyaffe tina buli kirowoozo ne woba tonnakirowooza Yesu akimanyi amanyi buli kimu kye weetaaga aba akulinze bulinzi osabe omugambe nti mukama kino kye nneetaaga mukama wano weewaluma taata wano wooba okwata weewali ekizimba weewaluma weewatujja haleluya amiina tompitangako mulo kozi nga nkukoola nga bokyalira bala ala Yesu ngonkyalire njagala omugambe mukama kyonna kyonna kyekiri wonna wonna ewakuluma bw'oba omugamba nti wano mukama bwe ziba ssente z'oba omugamba nti mukama neetaaga ssente obuba bulwadde mugambe mukama kino ky'oba owonya nga bokyalira bala Yesu nangonkyalire tompitangako mulo kozi ai Yesu nkukoola kitange nga bokyalira bala ala Yesu nangonkyalire yitatata
Twazze wano ku lulwo taata, wazze kunoonya Mukama, wazze tukusinze taata, tuzze tukwebaze Mukama, Mukama tuzze tukubuulira ebituluma Katonda wange Mukama, nga bw'okyalira abalala taata, totuyitako naffe leero Mukama, totuyitako, leka mwoyo wo atukyalirayo Katonda wange, leka mwoyo wo Kabaka wa bakabaka atule maseggati gaffe Mukama, leka mwoyo wo Katonda taata ajjule ngakulungi nnyo okwakuleeta ku nsi kuno okutufiirira omusaayi gwe wayiwa egologosa ogwo gwe gunkuma bulijjo ogwo gwe gunkuma okwagala kwo kumpitiriddeko ngakulungi ngakungi nnyo okwakuleeta ku nsi kuno okutufiirira omusaayi gwe wayiwa egologosa ogwo gwe gunkuma bulijjo ogwo gwe gunkuma nentambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika natukuza dda ekigambo kyo Yesu bwe buli amaanyi ago ge gankuma bulijjo ago ge gankuma ekisa kyo kimpitiriddeko nga kirungi nga kingi nnyo okwakuleeta ku nsi kuno okutufiirira
tewagana wawayo obulamu fetotukusibwa bena netutukusibwa tambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika ngatukulata ekigambo kyo Yesu mwe muli amaanyi ago ge gakuuma bulijjo olw'omusaayi ogwayika teri mulaba agenda kulumba teri mulaba agenda kulumba kubanga olina ekigambo kyo Yesu mwe muli amaanyi ago ge gakuuma bulijjo bulijjo ago ge gakuuma bulijjo ago ge gakuuma bulijjo ago ge gakuuma bulijjo oli Katonda asinga obisinga Yesu oli Katonda asinga obisinga oli Katonda asinga obisinga Yesu oli Katonda asinga obisinga oli Katonda asinga obisinga Yesu oli Katonda asinga obisinga oli Katonda obisinga Yesu oli Katonda asinga obisinga oli Katonda asinga obisinga Yesu oli Katonda asinga obisinga 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 Yesu oli Katonda asinga obisinga oli Katonda obisinga obisinga oli Katonda asinga obisinga oli Katonda asinga obisinga oli Katonda asinga obisinga Mukama Yesu tukusinza Mukama Yesu tukuwa ekitiibwa Mukama tukwebaza nti gwe Katonda waffe nti bwe tukowoola erinnya erya Yesu Mukama ffe tulokolebwa Mukama tukwebaza olw'essuubi lye tufunye mu Yesu oyo Mukama tukwebaza nti gwe totulekereranga
weebale mukama katonda wange olw'ekitiibwa kyo, weebale olw'amaanyi go mukama, weebale olw'okutwagala mukama. Tukuwa ekitiibwa mu kifo kino mukama, tukuyimusa mukama mu kifo kino ng'abalala bali mu tulo beebase mukama, tuyimusa ggwe mukama, tuyimusa erinnya erya Yesu mu kifo kino mukama. Tugamba ekitiibwa kikuddire Yesu, ekitiibwa kikuddire kabaka, ekitiibwa kikuddire gwe nannyini nsi mukama, eggulu n'ensi mukama, bivunname mukama, bikuwa ekitiibwa. Naffe tuvunnama mukama nga tugamba osaanidde kabaka, osaanidde gwe katonda atwagala, osaanidde gwe omuyinza wa buli kimu mukama, ogulumizibwe katonda. Masekkati gaffe mukama, oweebwe ekitiibwa kabaka, oweebwe ekitiibwa Yesu. Weebala olw'omwoyo omutukuvu, weebala olw'amaanyi gagali mu kifo kino, weebala olw'okutwagala, weebala olw'omulimu gw'otukolamu mukama. Weebale nti twazze mu kifo kino naye mukama otukolamu omulimu mukama, tetuddayo nga bwe butwaze mukama, otwongeddeko mukama. Weebale olw'emikisa mukama gy'ofukumula mu kifo kino mukama. Tukuwa ekitiibwa Yesu, tukutendereza gwe katonda waffe. Weebale nnyo olw'obulungi bwo. Haleluya mukama, haleluya, haleluya, haleluya Yesu. Tukwebaza Yesu, tukugulumiza kabaka, tukugulumiza Yesu. Weebale nnyo mukama, weebale mukama nti bwe tukuyimusa mukama, bwe tusinza n'emimwa gyaffe mukama, amaanyi go galijjawo ne gakka. Weebale mukama, otenderezebwe Yesu, otenderezebwe mukama waffe, ogulumizibwe Yesu, oweebwe ekitiibwa mukama. Haleluya, haleluya. Tukutenda Yesu, tukutenda Yesu. Oh, haleluya. Tweyongera okwebaza mukama olw'omulimu gwakola muffe ng'abantu. Simanyi kyoyitamu ne mukama atukuumye, mukama atubotozesezza bwe tubadde olumu bwe tubadde tetusobola kuyita. Mukama akola bingi. Ekifo kino abaakitunulako omwaka 2023 kigenze kikyuka, era bw'olabaawo waliwo buloka ze balese ate nga n'ebirala bijja. Omusumba waliwo akaama kankubye naye n'akababuulira naye ng'ebirala byesomba. Twebaza mukama olw'obulungi bwe, obugabirizi bwe n'otukuuma. Abaana bazzeeyo basoma, akatonda abakuumye, endwadde zitulumba naye tusomoka mu linnya lya Yesu. Mukama tukwebaza, tukwebaza olw'obulungi bwo. Weebale mukama, tulina kwaya ennungi mukama etulidinga ne tusinza mukama. Weebale olw'ebirungi by'okola mu kifo kino mukama. Weebale mukama olw'abantu b'okwatako mukama ne baleeta mukama ssente mukama, ekifo kino ne kifuuka ekifo ekyekkula mukama. Weebale olw'ebirungi byonna by'otukolera mukama. Individually mukama, tukulabyeko ng'okola, tukulabyeko ng'owonya mukama, tukulabyeko ng'ogula enzigi mukama katonda wange nga tetumanyi kyakola mukama, gwe wajja n'otugulirawo enzigi mukama. Weebale nnyo Yesu, tukusinza kabaka mu linnya lya Yesu Kristo. Twagala n'okusabira abo abatannawulira nti makyaki baagagula, oba baawulira naye nga bamanyidde embeera eri gye bayita new normal. Bakyatidde abamu bagamba ate nnyinza okulwa excuse ezo zibeerawo, naye tusaba mukama atukuŋŋaanye balege ku kino kye tulegako, bafune ku kigambo ekiri fresh ewa mukama. Twabeerako ku Zoom naye Zoom mumanyi challenge zaayo, olumu obeerako naye nga toliiko. Naye mukama atuyambe abantu bakomewo bamusinze mukama. Tukoowoola, weebala olw'abantu mukama abakwagala mukama,
naye nga baserebedde Mukama, bamanyidde embeera ey'okubeera mu church eya debate Mukama, nti noba ngenda oba sigenda, naye ndooza kansigale kanjira neebakamu. Mukama Katonda wange tukusaba n'amaanyi go n'omwoyo omutukuvu gwe Katonda wange obajjukize Mukama nti okuŋŋaana kyetaagisa, okuŋŋaana okitulagira Mukama mu kigambo kyo Mukama, bakomewo Mukama, leka abantu bo bajje Mukama, leka bajje Mukama okusinza, leka bajje okugulumiza Mukama, leka bajje okujulira Mukama olw'obulungi byokola Mukama. Mukama n'abo Mukama abatuliraanye abali mu kifo kino Mukama nga tebannawulira mulanga ogw'okusinza Mukama, Mukama bajje bave mu nnyumba zaabwe, bajje bakusinze, bajje balokoke Mukama, bajje bakuwe ekitiibwa Mukama mu kifo kino Mukama. Tukwebaza Yesu kubanga owulidde essaala zaffe era abantu bo bakwatako mu linnya erya Yesu Kristo, amiina. Nandisabye tutuuleko ffenna nga bwe tukubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mukama ali mu kifo kino, Mukama akola era atukolera, amiina. Waliwo okuwulira nti abakolera, naye naawe akukolera. Olwaleero Mukama agenda kukolamu omulimu era agenda kukolera. Bakwoyo simanyi oba mukyayagala okubeerawo, mukyaliwo ate munyumye nnyo bambi, mubawe ku ngalo bambi. Yes, twebaza Katonda olw'obulungi bwe era naffe ffenna Mukama Katonda wange bwe yatukoledde. Bampita Ssenyonjo Hannington Festo, omusajja omufumbo, nina omukyala omu yekka era songerako, anzaalidde abaana bangi basatu bonna. Nebaza Mukama olw'ekyo. Yes, kakati bwe wabeerawo alinawo obujulizi obw'amangungu, njagala abantu 2 mu ddakiika 2, abantu 2 mu ddakiika 2. Bwe wabeerawo omuntu nga gwe gusoose okujja, njagala naawe owanike ku mukono tukulamuseeko obanga gwe gusoose omulundi gw'okujja okusinza naffe. Amiina. Tebannajja tubayita mu linnya lya Yesu, amiina. Tubafunye aba testimony, so sagala temwongerako bambi. Mukama yeebazibwe abooluganda, gwe mulundi gwange ogusoose okuyimirira wano okukwata akazindaalo kano okuvanga ennaku z'omwezi 16 May omwaka oguwedde okuva lwe nabatizibwa bwe gusoose. Naye neebaza Mukama lwakuba nti nkomyewo mu nnyumba ya Mukama. Libadde ebbanga ddene nga ndi mulwadde nga siriiwo, naye nga mpulira Misinga Church begamba nga mbeera eyo Jyidizibwe nga negomba okubira oba Dokasi. Engamba naye ate kati Dokasi nkubira waki, lwaki sikubira pasita? Engamba ate kati pasita nkubira waki, yatusabira buli lunaku n'oba tomukubidde. Nengamba kankubire Yesu mwennyini. Nenfukamira wansi nengamba Mukama, gwe muwonyi omukulu, gwe physician omukulu, era okuyita mu migo gyo twawonyezebwa. Era nsaba Mukama omponye endwadde zonna ez'omwoyo n'ez'omubiri. Era enkeera yalo nawona nentandika n'okulya. Era neebaza Mukama olw'ekyo. Ekyokubiri neebaza Mukama olwa Pastor Godson, neebaza Mukama olwa church eno, neebaza Mukama olw'abo abatambulanga mu communities, kubanga singa tebaali bo nze sandibadde wano. Era Mukama abawa omukisa, mbagaliza Sunday ennungi, service ennungi. Atenderezebwa oyo akola ebirungi. Mukama mwebaze enkya ya leero kubanga obukuumi bwe bubadde eri obulamu bwange n'eri ennyumba yange. Mu wiiki eno natambula n'engenda e Karamoja. Kati bwe nagenda e Karamoja nga ndina covering 9 districts in Karamoja.
ate nga ekaramoja waliyo insecurity kati okutambula olina okutuusa ssaawa mukoma okutambula ate mu convoy ssaawa 10 ez'olweggulo naye ate nga ndina okutambula mu districts 9 ennaku 2 kati nentuuka ekiseera nensalawo nengamba nja zitambula omanyi mukama yampa ekisa ndi muntu amalirira bwe mba nsazeewo kakati natuuka ekiseera nga nina okulaba nga bwe nasalawo ate nga nina meeting after the 2 days the following day nga nina meeting ku ssaawa 8 ate nga nina okuba nga nkomyewo e Kampala nyatendinga meeting nengezako ogamba bosi ndiko wala nti era yangu watukulinze omwami wange nagamba bakuwagala nnyo lwaki tebagipostponinga yali endowoozaayo olw'omukwano naye ate oli sijja mugamba postpone because of ABCD kakati nentambula bannange natambula kiro nentambula ekiro saa 6 ogw'ekiro ndi mu kwetooloola naye nga bakoma okutambula ssaawa 10 ez'olweggulo nze saa 6 ogw'ekiro ndi mu kutambula kati essaawa ezo zonna omwami wange aweereza message abuuza oli ludda nga amubuulira era muli mu convoy konze convoy ya Yesu nga saagala mbuuze ebibuuzo ebirala bwe mba nsazeewo okutekinga faith saagala omuntu atatagana ne faith yange kati namuddamu kimu ndi mu konvoyi ya Yesu era konvoyi ya Yesu nentambuza mu Karamoja districts 9 nentuuka Essoroti ku ssaawa 7 ogw'ekiro nga ndi mulamu ne driver wange ffenna nga tuli bulungi ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Haleluya. Mukama akola era ansubira ffenna atukolera naye akadde keeko saagala era kukonoona njagala omusumba ajje atubulire omukisa Mukama gwatugomodde. Haleluya. Ekyo kyembadde ntegese. Kubireko anito ndi mu ngalo musajja mu musaasire yamala mu Russia emyaka oba gyalinga 8 naye akyayogera Oluganda lwe bulungi. Mukama yeebazibwe. Jyaffe tuyigisiza Oluganda tuli mu kuzanyazanya gye twaliyo no naye nga te Mukama ayagala enjiri ebuulirwe mu Luganda mu lulimi lwonna. Mukama yeebazibwe. Kati tugenda mu kigambo naye nga waliwo oluyimba tutwala tuyimbe luli mu kitabo kya enjatula. Yesu kakati katuluyimbe tugende mu kigambo. Mukama yeebazibwa Luganda. Kale tuyinza okuyimirirako. Enchabono sukukanga kaso semirimu soko some mukitabo Yesu kyeyawandisa nokukamira mu maaso ga Katonda mulamu anakuwa omuhulire byonna sanyu obanaku bwebikyajoli leero tebireme kukusanga nga weteeseteese nnyo totya maanyi
Yesu ebigambo bya Katonda bitulisa omwoyo gwo era bw'obekanya bw'otyo bw'olaba emirembe gye kusaba bukusaba bw'onoweebwa amagezi n'amaanyi okugoba abalabe bwe bakulumba obubi obukowu n'obukavu era n'obuyinike n'emitego gya Setaani onosobola byonna saba Yesu okubeera mu birore by'ennaku otyo bw'onofuna amaanyi bw'omubuulira byonna. Wow. Let's give God another round of applause. Tumukubire mu ngalo Katonda waffe. Hallelujah. Nja kusaba otuleko oyaniriza kulinaanye omubuuze niba nsanyusa nnyo okulaba webale nnyo okujja era omugambe nti obaye neiba bayibuli yo ye erirudda wangirabeko neiba musabe bayibuli munagamba musoma yagamba olete bayibuli sanda yaggwa bayibuli ye eriruddawa neiba mubuuze totunulira nze buuza kulinaanye mugambe neiba bayibuli ye eriruddawa. Aha. Kati ani neiba agambe nga talina bayibuli atalina bayibuli yaliwa tugenda mugaba mu kkanisa leero mukama tumuggyemu olugayavuga yavu olwotaliimu oluntuntu tujenga ne bayibuli mukama yebazibwe. Omwaka guno mwaka gakweza bwejja ng'ekkanisa wamu n'ebitundu bye tulimu kino kya Komamboga n'ebitulinaanye era tubadde ku mulamwa guno tukyaguliko paka era mukama abadde ayogera naffe mu ngeri za njawulo nnyo ku mulamwa guno era bannange twagala tweweeyo ne ssekwewaayo tuzibwe ffenna obujja gamba nti amiina. Ekyokubiri tugenda mu mwezi w'okubuulira enjiri omwezi guno gwa Maaci nga Oluganda Peter bw'agambye senga tiyali enjiri eyo tiyandi bano olwaleero osanga n'okufa yali yafa ng'ali mu mwenge mu butamiivu naye tulina okugenda abantu gye bali tubabuulira enjiri omwezi guno gwa Maaci weeteeketeeke era nga bw'ojja okubategeeza mukulu Hannington nga tumaze twatusiba ennaku zaffe 7 tuziwe eri Katonda nga twagala emyoyo gy'abantu abatannaba kulokoka ababbi abenzi abo abakalimagezi mukama abasika bazze mu kisibo kye mukama yebaziwe. Olwaleero tulina omukisa munene nnyo tugenda okulya ekigambo kya Katonda era nga ekiba mukama kyateeseteese y'omu ku ffe ddala ddala omukyala Patience Ssenoga nnyabo tukwaniriza ne sekwaniriza jangu mwami Ssenoga aliuda akwatyeko ku bayibuli mwami Ssenoga jangu vaayo omwana wattu gira mukwatireko jangu mujje wano bw'oba tonnaba kulaba mukama yatuwadde ekyamagero ekirala akapande kafaako mukalaba kaliko okolesebwa kwaffe kuli okwo kati omu kunoza tugoberera ye famire mugiraba eno bw'omala okwasa omukyala oba okufumbira omwami obeera naye paka kyetugamba mu GFM era bano bayita bombi mukama yebaziwe bw'obanga oli musajja mufumbo tukwatibwa nsonyi na mukyala wo wosa kyo oyakwatibwa n'ensonyi. Haleluya. Bw'obanga mwami wamufumbirwa tukwatibwa nsonyi gamba nti amiina. Kale obudde butuweddeko mwami Martin njagala omukyala otusabire saala nga agenda okubuulira enjiri sibwe kiri kale ntaddeko ka sanitizer mukyalo bange naye ajja mumbuuza nga tugenda okuwulira ekigambo tugenda okusaba Katonda Kitaffe ayinza byonna ataggwaawo tukwebaza
kubanga otwagadde otukuumye ate otuwadde omukisa okuwulira okuva ku namulondo enkya ya leero. Taata tuwongayo omuzaana wo ng'agenda okutuwa obubaka bw'omutadde ku mutima, omuwe obuvumu n'okuba nti buli lwatuwa obubaka obwo tunaffe otugula amatu n'emitima tubiwulirira tubitegeere, ate tukyuke twongere okutukula n'okulongooka mu maaso g'Omukama. Mukama tukwebaza kubanga oli mwesigwa, bwe tusaba owulira ate n'okola n'okola. Ekitiibwa n'ettendo bibyo Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mwami Ssenoga tweyanziza essaala eyo, Musumba tweyanziza. Bannange nsanyuse mwenna okubalaba ku nkya y'olwaleero. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kaakati Omusumba amaze okwanjula nti guno omwaka okuzza Obujja. Si mu sizoni yokka gye tugendamu ey'okubulira enjiri, naye paka nga Yesu Kristo azze okutunona. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. So okuno okuzzibwa Bujja paka. Amiina. Kaakati tuyimbe wano oluyimba. Omwoyo omutukuvu yampa ku Sande nga ntudde wali eri nga tuli mu njiri, n'ayogera ebigambo gye ndi okuwandiika ebikwatagana n'omutima. Omusumba nankubira essimu nti gw'obuulira ne mugamba omwoyo omutukuvu njagala confirmation, mbadde nkusaba omwoyo omutukuvu, mbadde nkusaba nti onkakase nemu okugenda eri abantu bano nga nampa obukakafu. Bannange yampa obukakafu nga ndi mu kirooto nga nnyimba oluyimba luno emirundi 3. Oluyimba luno singa mubadde mulaba ebigambo bikwata ku mutima. Oluyimba mugundi ey'okubiri lubadde lwogera ku ssanyu, essanyu liva mu mutima, ennaku eva mu mutima, obuyinike mu mutima. Mukama yeebazibwe. Kwegamba oluyimba luno nava mu kirooto nga nkakasiza nti kino yogera ku mutima. Mukama yeebazibwe. Kubanga omutima guno buli kimu kiva mu mutima. Bayibuli nga bwegamba nti guno tukuume omutima gwaffe kubanga y'ensulo ey'obulamu. Buli kimu kye tukola, oba tusanyuse oba tunakuwadde oba tukoze tutya, byonna biva mu mutima. Mukama yeebazibwe. Kaakati Katonda kanyongere nsabeko. Mukama Taata nkuyita ayi omwoyo omutukuvu, nvuddewo mu kino ekifo gweyingirawo omwoyo omutukuvu, yeggwe bw'oba obuulira enjiri eno mu linnya erya Yesu Kristo Kabaka wa bakabaka. Taata nsaba nti ekigambo kino tugenda okivaamu nga tufunye emitima emipya mu linnya erya Yesu Kristo. Taata weebale, osaanidde osinzibwe ogulumizibwe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kaakati gino emitima gyaffe era bwe bulamu, omutima bwe gusirika nga tuwedde, amiina. Naye Bayibuli eyogera ku Katonda mu Bayibuli yonna bw'oba ng'ogibikula ayogera ku mitima gyaffe, n'agamba nti emitima gyaffe si mikkiriza ate emitima gyaffe mijeemu. Abebulaniya 3:18 bw'atyo bw'ayogera. Abebulaniya 3:8 agamba nti emitima gyaffe si mikkiriza ate emitima gyaffe mijeemu. N'agenda mu maaso ng'ayogera mu Yeremiya ekitabo essula yo 17 olunya olw'10 nti emitima gyaffe mirimba girwadde endwadde etawonyezeka. Mukama yeebazibwe. Egyo gye emitima gyaffe bannange, girwadde endwadde mirimba. Emitima gino gimanyi okutulimba. Era n'agenda mu maaso n'agamba nti emitima gyaffe mu Befeso 8 olunyiriro lw'18 n'agamba nti emitima gyaffe mikalubo. Atugamba kola bwoti ne tugana ne tukola bwetu. Agamba kola, kwegamba nga emitima gyaffe mikalubo. Ndooza mujjukira Falaawo omutima gwe nga bwe gwali. Baamutumira emirundi n'emirundi naye ng'akoze atya? So Katonda bw'atyo bw'ayogera ku mitima gyaffe nti emitima gyaffe mikalubo nnyo. N'ayogera n'agamba mu Matayo 15:8 n'agamba nti mujja ne munsinza naye ng'emitima gyammwe nga giri wala. Amiina. Nga giri wala ddala, ne tujja ne tuula mu kyaki ne tuwulira ekigambo naye emitima nga giri wala.
Amina. Ne tujja ne tumuyimbira naye nga omutima guliwa ng'emitima giri wala. Mukama yeebazibwe. Ate era n'ayogera mu Zabbuli 101 olunya olwokutaano n'agamba nti emitima gyaffe gino gijjudde amalala nti era n'amaaso ageegulumiza ebyo byonna tasobola kubigumiikiriza. Emitima gyaffe gino gijjudde amalala nti naaga amaaso agaba geegulumiza takola atya. Bayibuli eno tutandika ne Bayibuli eno nga tulaba nti n'abaffe abaasooka bakadde baffe Adamu ne Kaawa ensigo ey'obujeemu yajja n'egenda paka kati we tuli. Ensigo eno ey'obujeemu ng'eri mu mitima gyaffe. Mukama yeebazibwe. Ne Yesu ye kennyini ayogera ku gino emitima n'agamba nti gino emitima lyetterekero lya buli kibi kyonna. Mukama yeebazibwe. Lyetterekero lya buli kibi kyonna. Makko 7 olunyi olwabiri paka kwa 23. Nina munnange gwe natambudde naye tugenda kikwasaganya mu byawandiikibwa bino. Dikon Emma atusomere Makko 7 wano Yesu ng'atubuulira nti emitima gyaffe gino lyetterekero lya buli kimu kyonna. N'agamba nti ekiva mu muntu kyekyonoona. Ekiva mu muntu kyekyonoona. Kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi. Ebirowoozo ebibi, obukaba, okwegomba, obubi, obukuusa, obuluvu, eriisa ebbi, obuvoozi, amalala. Omuntu abooluganda Mukama yeebazibwe. Naye bino ebibi nga bw'obiraba bwe tugenda mu Bagalatiya 5:19 lisiti mpanvu bweti nga mwe mulina obukyayi. Mukama yeebazibwe. Bw'ogenda mu Bayibuli n'obikkula Abaluumi essuula esooka ng'otandikidde ku 28 biyitirivu ebiva munda mu mitima gyaffe. Waliwo olunyiriro najjeemu 29 nga bajjudde obutaba na butuukirivu bwonna, obubi, okwegomba, ettima, nga bajjudde obujja, obussi, okuyomba. Lwaki nalugjeeyo luno? Bambi tuyomba ne Katonda ne tumuyombesa, be tubeera nabo ne tubayombesa, abaami baffe ne tubayombesa, abaana ne tubayombesa. Kwegamba nga njagala kubagira nti n'okuyomba ebyo byonna bivamu. Obukuusa enge abageya. Mukama yeebazibwe. Abakola batya? Bino byonna biva munda mu mutima gwaffe. Mukama yeebazibwe. Kaakati Bayibuli etugamba nti Katonda bwe tugenda mu kitabo ekisookerwako eky'olubereberye essuula 1 olunyi lwa 26 Katonda yagamba nti katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Mukama yeebazibwe. Naye Bayibuli etugamba nti Katonda ye muki? Mutukuvu. Bw'abanga yatukola mu kifaananyi kye aba atusuubira nga tutukudde, aba atusuubira okuba nga tuli ki? Nga tumufaanana. Mukama yeebazibwe. Yesu ye kennyini bwe tugenda mu byawandiikibwa bitugamba nga bamutwala ewa Piraato, bamutwala yonna nga balaba ddala omusajja taliiko musango. Si kyekyo? Era Bayibuli etugamba nti n'omusaayi gwe tegwaliko bbala, tegwaliko lufunyiro. Mukama yeebazibwe. Naye kiki ekitulemesezza okudda mu kifaananyi kya Katonda? Guno omutima. Amiina. Njagala mumpulirize olwaleero kubanga Katonda yagamba etwogere ku mutima. Amiina. Singa mujjukira ekiseera ekyasembayo wano Katonda ng'ayogedde yagamba nti aba GFM njagala mitima gyammwe. Oba mukiggira simanyi. Naye nze nava wano ng'ekintu ekyo nkinootinze nti njagala mitima gyammwe aba GFM. Naye gino emitima gyaffe olwaleero yantumye ayagala ayogere ku guno omutima gw'ayagala. Mukama yeebazibwe. Katugende katulabe ono Yesu Kristo Mukama waffe, si kyekyo gwe tugoberera. Ye omutima ye yali atya mu biseera ebyo ng'ali wakati mu kunyigirizibwa? Omutima gwe gwali gutya? Kubanga gwe tugoberera, si kyekyo? Ate nga Katonda ayagala tubeere mu kifaananyi kye. Kati ye Yesu mu kitabo kya Isaaya 5:7 Isaaya 5:7 osobola okutandika ku lunyolo olwokuna paka ku lw'omusanvu. Isaaya 5:7 tandikira ku lwokuna paka ku lw'omusanvu. Tuwulirize bulungi bannange Yesu ono.
to 7 4 to 7 kale olw'obudde olwokuna muzanyira kwani ani gwe mukongoola ne mumusoomooza temuli baana ba kusobya ezzadde lya bulimba mwe abeeretera okwegomba mu mivule wansi wa buli muti ogumera abattira abaana mu biwoovu wansi w'ennyanja yabadde 5:3 n'ogikyusa I'm sorry. Isaya 5:3 mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe naye twamulowooza nga yakubibwa yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emiggo gye gye gituwonya. Olw'omukaaga ffe ffenna twawabanga endiga twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Olw'omusanvu yajoogebwa naye ne yeetoowaza n'atayasama kamwa ke ng'omwana gw'endiga okutwalibwa okuttibwa era ng'endiga esirika mu maaso gaabo abagisalako ebyoya weewaawo teyayasama kamwa ke. Mukama yeebazibwe nti Yesu ono ng'ayitamu eno embeera amiina bamwetisa omusaalaba omuzito ne bamufumita ne bamwambula ne bamukuba kibooka 39 si kyekyo naye Bayibuli etugamba mu kujoogebwa okwo teyakola atya teyayasamya kamwa ke yasigala nga asirise nga yeewombeese amiina eno embeera gye yayitamu ey'okumukuba ne bamuteekako engule ne bamufumita ne bamuyisaamu emisimaali yasigala nga yeewombese n'akamwa teyakola atya teyayasamya kamwa ke. Mukama yeebazibwe embeera eyo gye yayitamu bannange si nnyangu kubanga ne ku musaalaba bamuwanika nga bamwambudde n'okumwambula okuswala okwo si kyekyo naye kyonna buli kyonna kye yayitamu yasigala nga yeewombese nga n'akamwa takoze eki tayogedde. Mukama yeebazibwe njagala ombuulize munno gw'otuddeko naye awo waliwo embeera gye wali oyiseemu etuuka ku ya Yesu Kristo Mukama waffe weeri bannange weeri embeera eyo teriiwo eyo embeera teriiwo naye ffe waliwo embeera ezitutuukako si kyekyo ne tulemerera okukkakana okubeera omukkakamu ne tulemererwa okusirika ne kutulema. Mukama yeebazibwe naye ate nga Katonda ayagala nnyo buli mbeera yonna gye tuyitamu gino emitima gyaffe gisigale nga giri ki nga giri mikkakamu. Mukama yeebazibwe kubanga oluusi tumusaba agenda okujja okututuukako ng'emitima gyakoze gitya nga gyayonoonese dda nga gyatabanguse dda ne tumugamba nga bwe tusiibye ne tumugamba nga bwe tusabye bannange kwegamba ayina bw'abanga aleese akuleetedde ekintu kyo n'asanga ng'omutima gukoze gutya naye Yesu Kristo Mukama waffe yasobola okuwangula sitaani olw'okuba nti yakkakkanira embeera n'atayasamya kamwa ke. Mukama yeebazibwe naffe embeera gino emiyaga egijja ne gituyitamu Katonda agasigale nga tulimu okkakkamu eri gye tugenda nga mmala tulaba nti obutuukirivu n'obukkakkamu ebintu ebyo bibiri bye bigenda okututaasa ku busungu bwa Katonda ku lunaku luli mukitegeera obukkakkamu bwe bugenda okututaasa amiina n'obutuukirivu. Mukama yeebazibwe era Yesu bwe yawangula sitaani ne bamuwa n'erinnya erikola litya erisinga amannya gonna amiina kati ekyo nga kikitulaga nti mu bukkakkamu emitima gyaffe nga mikkakkamu mulimu amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe omutima egyaffe gifaanana gitya singa embeera eba eyingiddewo ze tuyitamu gwe omutima gwo gusigala gutya gusigala nga mukkakkamu owanika n'ogamba nze mpanise Yesu teyawanika paka nga amaliriza ensonga ezo amiina. Yesu teyakaayana Yesu teyayomba nga paka nga amaliriza ng'avuddeyo ku musaalaba. Mukama yeebazibwe
oli bw'abanga akutangudde omukuba luyi mu maaso oba ye bannange leka mbabuuze singa ku makya bukeera ku makya ng'oli smart ng'oli mu suuti oli mu kateeteyiko akavudde ettaki n'akagatto nga oli wali eri ku kkubo olinda ogenda okukola eno emmotoka ebadde eyitawo ku speed n'ekusamuliza amazzi si kyekyo amakyafu okolako bw'oti n'ogamba bannange nkutumidde mukama akuwa omukisa ekyo osobola okikola osobola n'ogamba hallo nkulamusiza ssebo nkulamusiza ssebo mukama akuwa omukisa okukola ekintu ekyo kitwala omutima omukakamu naye ate nga katonda tekyayagala mukama yeebazibwe kubanga ne katonda mukkakamu singa mukimanyi mukkakamu ddala bannange twonoonye okuva bwe yagamba nti sigenda kuddamu kumaliriza n'amataba okuva olwo paka kati tuli mu kwonoona naye akyakoze atya atulinda ku lunaku luli mukama yeebazibwe kale tukole tutya twetereze tubeere abakakamu tusirike nga yesu kristo bwe yakola atya bwe yasirika kubanga bwe tutasirika katonda wajjira okutuleetera ebintu byaffe ng'agamba ddabayo ono kati ono mutandikirewa si kyekyo amiina kakati katugende mu byawandiikibwa Matayo ssuula 5 olunyiriri lwa 39 naye nange mbagamba nti temuziyizanga mubi naye omuntu bw'akubanga oluba olwa ddyo omukyukiranga n'olwa kkono amiina mukama yeebazibwe awo yesu yali ayogera ku bukkakamu kati omuntu n'akukuba oluyi anti Saara n'alongo kirumira n'enzija n'enkukuba oluyi olw'amaanyi yesu n'akugamba teekawo ne wano kitwala bukkakamu abooluganda kitwala bukkakamu kubanga si bukkakamu anti Saara obaani asobola okunkuba ekikonde eki kimu nenkola ntya naye kitwala obukkakamu katonda ayagala tubeere nga tukoze eki ng'emitima gyaffe mikkakamu abooluganda mukama yeebazibwe naye ekyembi nti gino emitima eri atugambye nti emitima gijjudde amalala mukama yeebazibwe bannange bwe tulimu eno enjiri naye nga tubulira enjiri eno nsaba buli omu akola atya yeekebere si kyekyo buli omu yeezuule amiina emitima gino nga gijjudde ki amalala mukama yeebazibwe ne tulowooza yeffe abamanyi yeffe abasinga abalala yeffe abategeevu okusinga abalala ne tweteeka waggulu ennyo okwo kwegulumiza kwonna malala ne tweraga okweraga malala kubanga tujjukira nti Hezekiya ng'ava mu ndwadde abajja okumukyalira amiina yabatambuza n'abalambuza wonna katonda n'amutumira ku speed eyayiriyiri n'amugamba n'anyiiga katonda n'anyiiga kwegamba mu malala muno ebyo byonna ki bibeeramu ebyokweraga ebyokwepanka noloza nze nkoze kino nze nkoze kiri amiina bannaffe ne tubayisaamu amaaso amiina kweganga agamalala mukama tagaagalirako ddala naye ate nga bambi gabeera eri munda mu mitima gyaffe n'otakimanya nti olina amalala mukama yeebazibwe leka tugende mu engero 16 olunyiriri lwokutaano buli muntu alina omutima ogw'amalala wa muzizo eri mukama omukono newankubadde nga gwegatta n'omukono taliwona kubonerezebwa mukiwulidde buli muntu yenna alina amalala wa muzizo era katonda agambye talikola atya taliwona okubonerezebwa mukama yeebazibwe amalala kya muzizo eri mukama katonda waffe Zabbuli 101 olunyiriri lwokutaano awaayiriza munne mu kyama oyo naazikirizanga alina amaaso ageegulumiza n'omutima ogw'amalala simugumiikirizenga omutima ogw'amalala tajja kugumiikiriza amaaso ageegulumiza tajja kugumiikiriza omuntu alina amalala amulinda bulinzi wali eri kuki kale n'olaba nga obulokole bukoze butya nga butumenyedde bwereere si kyekyo kaakati kwena ensonga nze bwe nategeera ekintu kino buli nnaku ngamba katonda kola otya katonda noonya omutima gwange nga Dawudi bwe yakola atya nkebera omutima gwange amiina kubanga bw'otagamba katonda akukebere kubanga katonda yakebera ki emitima mukama yeebazibwe Zabbuli 139 ono yali kabaka Dawudi eyayagala katonda Zabbuli 139 olunyiriri lwa 23 na 24
onkebere ayi Katonda omanye omutima gwange onkeme omanye ebirowoozo byange olabenga ekkubo lyonna ery'obubiri liri mu nze era onnuŋŋamyenga mu kkubo eritakoma. Amiina. Mukama yeebazibwe. Kati kyekyo kye tuba tukola abooluganda, si kyekyo? Kubanga bw'otamugamba Katonda akebere, bw'amala okukebera n'abijjo n'abikubaawo n'otandika okukola otya? N'otandika okwetereeza. Katugende mu Peetero ekisooka essula ey'okusatu olunya olwokusatu paka ku lwokuna. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye, naye omuntu w'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Zino enviiri zensibye tazaagala, bino byenyambadde mu bulago tabyagala, olugoye olulungi talwagala, akagata akalungi talwa, ye ayagala ki? Ayagala omutima omuwombeefu. Mukama yeebazibwe. Omuwombeefu omuteefu. Mukama yeebazibwe. Tujja mu maaso ga Katonda ng'emitima gyaffe ki? Nga si miteefu, emitima gyaffe nga tegyewombeese, emitima gyaffe nga gireekaana, si kyekyo? Nga tetugitereezezza. Naye mu kitabo kya Danyeri essula y'ekkumi olunyirwa 12 tulaba nti Katonda, Bayibuli egamba nti olunaku lwe wasooka okweteekateeka n'ojja mu maaso gange n'obuwombeefu nawulira essaala yo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kati naffe emitima tukole tutya? Bwe tubanga tujja mu maaso ga Katonda oluusi tugamba Katonda musabye, Katonda takola, naye ate nga atulinako ensonga, nga gino emitima egijja mu maaso ge nga girimu ebintu ebifaananako bwe bityo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Yesu tulaba nti Yesu ye tumulabye, naye ne tulaba ne Musa mu kiseera nga Miriam ne Alooni nga bamuliko bamugamba lwaki wawasa omukazi omukuuse, Musa yakola atya? Yasigala nga muwombeefu. Musa n'asirika, si kyekyo? Katonda n'avaayo n'amulwanira olutalo. Mukama yeebazibwe. Dawudi omusajja oyo Mukama agamba nti nno ye yali addirira ku mutima gwe, si kyekyo? Ensonga zonna, ebibala byonna eby'Omwoyo Omutukuvu yali abirina. Dawudi ono mu kitabo ekya Samwiri ekitabo ekyokubiri, Dawudi nga agenda mutabani we ng'amaze okumugoba, si kyekyo? Yasisinkana omusajja ng'ava mu lulyo olwa Sawulo n'avuma Dawudi, ono nno gwavuma kabaka, n'amukuba amayinja, n'amuvuma ebigambo byonna. Kati oli omusirikale wa Dawudi n'agamba leka ngende muggyeko omutwe. Dawudi yamugamba nedda. Dawudi baamuvuma ne bamukuba amayinja kabaka, naye n'asigala nga ki? Nga kakanye, tewali kye yayogera. N'agamba oba oliawo gwe guno omusango Katonda gwakoze atya? Gwansalidde. Era nga tulaba era Dawudi oyo mu biseera ebya Sawulo ng'amuyigganya, tewali kigambo kyonna kyakola ki? Yasigala ng'ali mukakkamu. Amiina. Zabuli 39. Zabuli 39 okuva ku lunya olusooka paka ku lwokubiri. Ono Dawudi nayogera nti neekuumanga amakubo gange nemenga okwonoona olulimi lwange, naasibanga akamwa kange n'olukoba omubi ng'ali mu maaso gange, nasiriwala obutayogera, nasirika newankubadde ebirungi saabyogera. Amiina. Okunakuwala kwange ne kweyongera. Mukama yeebazibwe. So Dawudi tumulaba embala ya Dawudi nga yeyo Katonda gy'ayagala, ey'okubanga omutima muteefu, omutima nga gusirise. Mukama waffe yeebazibwe. Nze ali wano mu maaso g'ababulire n'enjiri olwaleero nalinako ekizibu ky'obusungu. Omutima guno gwali nga gwajjula obusungu n'obukaawa, nga buli muntu agamba nti Patience wakoze kino, nga nkwambalira, nga sirwana naawe, naye nga nina okuweereza messages n'okusinkana nekugamba gwe lwaki. Naye Katonda bw'amala okunteeka wansi bw'ati yatandikira ku mutima gwange, yampanga ebirooto ng'andaga nti nga nsenya akamwa, n'agamba akamwako mukyala Ssenoga, sirika ne mutegeera n'ensirika. Era tesite yasembayo nga amaze okumpisamu ebyo byonna, omukyala era naddamu nakola ki? N'agamba Patience yakoze kino ne kino ne kino ne bintuukako. Ate nga nali naye mu kyoto, bannange nasirika okoololo nategeera nti mpangudde ki? Bukoololo nategeera kubanga nali naye mu kyoto, naye nga amaze okunjogerako, naye nga Katonda agambye akamwako
peshe amina kwolwo nentegera nti nno mpangudde katonda ayagala bannange ayagala tusirike mukama yeebazibwe oluusi tugamba nti tusirise kungulu naye emitima negisigala nga gireekaana si kyekyo n'ogamba nsirise oyo mwesonyiye naye mwattu nga tukoze otya nga tomwosonyiye muli munda mu mutima nga mulimu okuyomba nga mulimu okusala emisango nga mulimu okukaayana n'omutunuulira ng'akuyitako nagamba dawe nnoono muli mu mutima ng'okoze eki katonda agala tusirike kungulu wamu amiina ne munda Abefeso 4 olunyirwa 26 musunguwalenga so temwonoonanga enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe so temuwanga bbanga sitaani amiina 27 yeeyo 27 so temuwanga bbanga 31 tugende kwa 31 okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna 32 era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Mukama yeebazibwe. Kaakati nze nga bwe mbagambye ali wano mu maaso gammwe nabeeranga nnina omutima ogwange nga gwajjula obusungu n'obukaawo. Mukama yeebazibwe. Omuntu gwe nasooka okukyawa yali ssezaala wange. Si kyekyo taata ye yafa nayo ne yasika. Naye nga mukyayira ki musajja mugagga ennyumba nnene alina abaana bange ne tugenda ne bagamba anko katusuleko wano olwaleero. Anko n'akola atya n'agaana. Abaana ne bakaaba amaziga mu mmotoka bwe baakaaba nga obusungu nga bukola butya nga bulinnya. Namukyayira emyaka egi ne ngamba n'ogamba siriddayo kulinnya wuwe. Amiina. Ogwo ki mutima. Maama nga amaze okugenda ne ngenda e Najeera muzeeyi amumanyi Musumba. Nensanga muzeeyi wange nga ennyumba nga amaze okugyawulamu ekisenge maama mwe yasulanga ne ngamba kino kiki. Obusungu ne bulinnya. Ne ngamba muzeeyi lwaki wakoze ekintu bwe kiti. Ennyumba maama mwe yali ogikoze bwoti ne bwoti nakyawa taata wange nzaala. Gwe gw'omutima omulimba Mukama yeebazibwe. Nsigaze omuzadde omu naye mukyaye olw'okuba nti ennyumba akoze atya. Kaakati business ze nali nkola ne zikubibwa. Nali nina emmotoka ezibiri eza taxi ne zikubibwa. Bwe zaakubibwa ne zigwerawo ddala ne ngenda mu maaso ga Mukama. Naye bwe nagenda mu maaso ga Mukama, Mukama tasobola kukukolera nga tukoze eki ng'omutima guno tonalongooka. Yaŋŋamba bwe nagenda omunoonya nasanga omusumba ng'abulira ku mutima. Omusumba ng'abulira ku butasonywa ku busungu. Nakaaba service namba. Naye Mukama ekisa kyali kinene. Bwe nawulira enjiri nadduka emisinde nenzirayo wa kitange. Kubanga nze naloza nti kitange yanyiiziza si kyekyo. Naye nengenda ne mugamba taata nsonyiwa. Nsonyiwa obukyayi buno. Nenziruka ewooli ssezaala wange ne mugamba nkusonyiye. Wankola kino ne kino ne nkoze ntya nkusonyiye. Mukama n'atandika okukola atya okutereeza omutima gwange. Kati olw'embeera eyankuba nali nina amabanja mayitirivu. Obukadde nga 50 and above. Naye emmotoka ziweddewo sirina mulimu mulala amabanja agenda gasasula atya. Katonda n'ateekawo lockdown ng'ayagala nsasulira amabanja ago. N'akwata ku mwami Ssenoga yasasula buli bbanja mwami Ssenoga. Olw'okuba nti nno school fees nga tafulumya si kyekyo nga tafulumya. Kati Katonda yanterawo lockdown eyo abaana batuula awaka mwami Ssenoga asasula ebbanja eryo. Mukama yeebazibwe. Naye ebyo byonna Katonda abikoze nga ki ng'omutima amagumaze okutereera nga kulyoka ogera n'obusungu n'obukaawu byonna ng'akoze atya ng'abinzijeemu. Katonda n'atandika okukola. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Katugende mu Yakobo emu. Yakobo essuula emu esooka olunyiriri lwa 19 paka kwa 2. Yakobo omuddu wa Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo eri ebike 12. Yakobo essuula esooka olunyiriri lwa 19. Ebbaluwa ya Yakobo esooka olunyiriri lwa 19. olunyiriri lwa 19 ku lwabiri. Ekyo mukimanyi baganda bange abaagalwa. Naye buli muntu abeerenga mwangu wa kuwulira, alwengawo okwogera, alwengawo okusunguwala, kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Amiina. Nti tukole tutya? Tulwewo okusunguwala. Tusirike. Obusungu tebukola ki?
tebukola butuukirivu. Mukama yeebazibwe. Obusungu tebukola butuukirivu. Oyinza ogamba ndi mulokole naye ate eri embala ey'obusungu era nga totuukiridde. Kubanga mu Yeremiya essula ya 17 olunyulo 9 nalwogeddeko nti omutima mulimba gusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde ezitawonyezeka. Kati zino endwadde z'omutima tewali asobola kuziwonya okujjako Mukama Katonda. Amiina. Tewali asobolera ddala. Tewali asobolera ddala. Era tuba tulina okuwaayo emitima gyaffe atuwe emitima emipya. Amiina. Endwadde zino ez'omutima zireetawo obuzibu. Endwadde zino obusungu n'okutya n'okweraliikirira ennaku Katonda by'atayagala munda mu ffe kituleetera obutatuuka ku bisuubizo bya Katonda. Tetusobola kubituukamu, tetusobola kubikwatako n'endwadde zijja. Amiina. Tetusobola kutuuka ku ddaala lye tuba twagala okutuukako. N'okusumulwa tetusobola. Ate era nga n'eggulu tujja kkakana nga likoze eki? Nga litulemye. Amiina. Olw'omutima guno. Mukama yeebazibwe. Leka tugende mu Nekemeya. Nekemeya essula ya 4 olunyirwa 11. Abalaba baffe ne boogera nti tebalimanya so tebaliraba okutuusa lwe tuliyingira mu bo wakati ne tubatta ne tulekesaayo omulimu. Kaakati wano kyali kiseera kya Nekemeya nga bazimba bbugwe eya Yerusaalemi. Naye wano kitulaga nti bano abalabe bo baali bagala kujja kusooba mpola mpola ne Sitaani bw'atyo bw'asooba. Si kyekyo Sitaani bw'atusooberera n'ayingira mu mitima gyaffe era Bayibuli egamba mu ngero 4 olunyirwa 23 nti onyiikirenga nnyo nnyini okukuuma omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensulo z'obulamu bwo. Twekuumire ddala emitima gyaffe. Sitaani yasobola okuyitira mu mwami wo, mu bbaawo, abaana gy'okolera. Si kyekyo kati twekuume ate tubeere nga ki? Mukama yeebazibwe. Oyagala kutuuka ku bisuubizo bya Katonda tereeza omutima. Si kyekyo. Oyagala kutuuka ku ddala lyoyagala obusungu, obukyayi, olugambo. Kubanga yagambe n'olugambo mweruli ettima. Ebyo byonna eby'emitima tukole tutya? Tubyenenye emitima gyaffe gikyukire ddala. Matayo 5:22. Naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango. Naye anaagambanga muganda we nti laka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko. Naye anaagambanga nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. Mukama yeebazibwe. Katonda ayagala tukole tutya? Tusonyiwe. Naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwala bannange obusungu n'obukyayi n'obutasonyiwa. Era mbadde nsaba olwaleero mbagambye nti nze kitange nalaba nga yanyiiziza. Si kyekyo nalaba nga yakoze ensobi. Naye taata ne maama basigala bazadde kambabuulire. Era oba olina okukkakkana n'oddayo wansi ku viivi oba nazaala oba sezaala n'ogamba nsonyiwa. Si kyekyo n'ogamba nsonyiwa wadde nga yakoze atya? Nga yakunyiziza kubanga oli muzadde. Mukama yeebazibwe. Nze naddayo nate ngana era muzayi yabeeranga nga gamba kale wabula nange kirabika peshe namunyiza. Naye yenze nakola ntya? Yenze nagenda. Mukama yeebazibwe. So ayagala tusonyiwe ate tusonyiwire ddala mu linnya erya Yesu. Matayo 6:15. Naye bwe mutaasonyiwenga bantu ebyonoono byabwe ne kitammwe taasonyiwenga byonoono. Mukama yeebazibwe. Bwe mutaasonyiwe nammwe tajja kukola atya? Kati musonyiwire ddala. Ate bwe munaasonyiwira ddala ne ku mutima mukole mutya? Musonyiwe. Amiina. Engero 15 olunya olusooka. Engero 15 olunya olusooka. Okuddamu negonjebwa kukyusa ekiruyi naye ekigambo eky'ekkaayu kisaanuula obusungu. Mukama yeebazibwe. Okuddamu neki? Okuddamu neki? Negonjebwa. Si kyekyo emisango ne gibeera eyawakano gamba kale nsonyiwa. Kale nsobezza. Si kyekyo eryo eddoboozi ki? Katonda talyagala. Kale nkimanyi nakunyiziza nsonyiwa. Ekigambo kikino. Mukama yeebazibwe. Ye gwe tosonyiwa. Okiraba?
kale nakunyiziza mbitegedde nsonyiwa ng'eddoboozi ki naye katonda agambye ayagala eddoboozi eggonjebwa. Eddoboozi niyo bweriba nga ggonjebwa n'oligozza okusaba ekisonyiwo obusungu bukola butya? Obusungu bugenda. Mukama yeebazibwe. Isaaya, ekitabo kya Isaaya 43, Isaaya essula ya 43 olunyiriri lwa 18 paka 19. Nti temujjukira ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo bya dda. Laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika. Temulikimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukoola ne ndeeta emigga mu ddungu. Mukama yeebazibwe. Mukama agamba nti ate ng'omaze okusonyiwa kola otya? Weerabire. Naye tusonyiwa ne tugaana okwerabira. Amiina. N'ogamba kale nkusonyiye naye n'osigala eri mu mutima nga owulira ofa. Si kyekyo kati oba tukoze eki oba tosonyiye. Mukama yeebazibwe. Saagamba nti sonyiwa leka kwerabira ebyayita nkola ki? Nkola ekijja. Mukama yeebazibwe. Gwe bw'onaasonyiwa ye Katonda ajja kukola ekipya mwoyo omuntu. Si kyekyo nze bwe nasonyiwa Katonda yankolamu ki? Yankolamu ekijja. Si kyekyo era ndi wano maaso mbuulira njiri. Sandibuulidde enjiri eno nga nkyali muguli omutima. Sandibuulidde enjiri eno. Mukama yeebazibwe. So Katonda bw'agamba nti mwerabire ebyayita nkola ekijja yajja kukola ekipya mwoyo omuntu gw'osonyiye. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kati nga tweyongerayo tugenda waliwo omutima guno omulala Katonda gw'atayagala. Omutima ogw'emulugunya. Mukama yeebazibwe. Leka soke tugende mu ekyo ekyawandikibwa kisomere. Zabuli 10:12 olunyiriri lw'omukaaga paka ku lw'omunaana. Olunyiriri lw'omukaaga lugamba nti kubanga taasagaasaganenga emirembe gyonna omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo. Tatyenga bigambo bya bubi. Omutima gwe gunywera ne gwesiga Mukama. Omutima gwe gutereera tatyenga okutuusa lwaliraba byayagala nga bituuse ku balabe be. Ndowooza mulaba Katonda kyayogera wano. Ali kwogera ku mutima nga tegutya, omutima nga guteredde, omutima nga tegusagaasagana. Mukama yeebazibwe. Naye bambi Jyaffe giba ki? Gibeera bwe giti. Si kyekyo ne tumusaba naye ne tusigala nga ki? Nga tuli bwe tuti. Si kyekyo ne tumusaba n'ate ne tusigala nga tutidde Katonda anaakimpa, Katonda anaakimpa. Katonda ebyo byonna tabyagala. Omutima ogutya tagwagala. Tayagala mutima gutya, ayagala omutima nga guteredde. N'ogamba Mukama nkusabye n'otererera ddala. Ayagala omutima nga tegwemulugunya. Mukama yeebazibwe. Abaana ba Isirayiri bwe beemulugunya wadde baasaba ennyama tebaagirya. Mukama yeebazibwe. Tebaagirya. Agamba kale nkangibawe naye baba bagira bwe bati bweppa bonna ne bakola batya? Nattako basseeko olw'okwemulugunya. Mukama yeebazibwe. Leka tugende. Birungi ki ebiri mu mutima omuteefu? Mu ngero 3 okuva ku 1 paka ku 2 Mukama agamba nti omutima ogujjukira ebyawandiikibwa, omutima ogutegera ekigambo kyange, omuntu oyo anaakola atya? Ennaku ze zinaabanga nnyingi. Oyagala ennaku ze zibeere nnyingi ku nsi, oyagala emirembe, omutima gwo gukwate ekigambo kya Katonda. Omutima gwo oyagala amakubo go alungamye amakubo go, omutima gwo gwesige Mukama. Oyagala okufuna okuganja eri Mukama. Bw'oba oyagala okuganja okwo okubeera n'erinnya eddungi eri Katonda n'eri abantu, okwagala n'okusaasira bibeere mu mutima gwo. Engero 3:4. Engero 17:22 Bayibuli egamba nti omutima omusanyufu guwonya endwadde, naye omutima ogumenyese gukaza amagumba. Katonda tayagala tunakuwale, ayagala tusanyuke. Amiina. Matayo 8:5 n'agamba nti abo balina omutima omutuukirivu baliraba ani? Katonda. Mukama yeebazibwe. Oba oyagala kulaba Katonda tereeza omutima. Mukama yeebazibwe. Mako 11:27 Katonda n'agamba nti bw'obanga omutima gwo tegubuusabuusa kyonna ky'oyagala kijja kukolebwa. Ne bw'onaagamba olusozi okusuulibwa lujja kukola lutya? Lujja kusuulibwa. Ekisembayo Yesu n'agamba nti bwe munaakwata amateeka gange nze kitange ajja kubaagala ate nze ne kitange tunajja ne tutuula mu mitima gyammwe. Mukama yeebazibwe. Ani atayagala Katonda? Ani atayagala Yesu? Ani atayagala Mwoyo Mutukuvu okutuula mu ki?
mu mitima gino kale tukole tutya tukwate amateeka gano mu linnya erya Yesu Kristo. Zefaniya 2:3 negamba nti obuwombeefu n'obutuukirivu bannange bwe natuuka ku kino ekyawandiikibwa natya, kubanga osobola ogamba nti otuukiridde nnyo naye nga toli muwombeefu, eggulu ne likulema. Nti obuwombeefu n'obutuukirivu buli kukweka ku lunaku luli olw'obusungu bwa Katonda. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Nga mmaliriza era Katonda n'agamba nti olw'okuba kibasomere bakiwulire, kibasomere tumalirize. Yeremiya 17 olunya olw'ekkumi. Yeremiya 17:10 nze Mukama nkebera omutima nkema emmeeme okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali ng'ebibala bwe biri eby'ebikolwa bye. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama akebera emitima ate ng'agenda kukola atya? Buli kyonna kyobadde ng'okola bibadde bifuluma mu mutima okwo kwagenda okukola ki? Okutambulira. Naye Bayibuli etugamba nti weeteeketeeke okusinkana Mukama Katonda wo. Ekyo ekyawandiikibwa kiri mu Amosi 4:12. Kibasomere. Mweteeketeeke mugenda kusinkana Mukama Katonda wammwe, naye mweteeseteese mutya? Emitima gyammwe giteredde ne Katonda. Amosi 4:12 kyendiva nkukola bwe nti Isirayiri wali Isirayiri teekawo erinnya lyo. Era kubanga ndi kukola kino weeteeketeeke okusisinkana ne Katonda wo. Amiina. Isirayiri awo teekawo erinnya lyawo. Katonda agamba kino ki? Weeteeketeeke njagala kusinkana, si kyekyo? Naye mu kusinkana emitima gyaffe giri gitya? Si kyekyo? Naye Katonda mulungi nnyo. Amiina. N'agamba nti yenze mbawa emitima ki? Emitima emipya. Mukama yeebazibwe. Ku nkya y'olwaleero Katonda azze okukola ki? Okutuwa emitima emipya. Omwoyo Omutukuvu abadde abulira enjiri sinze. Tubadde twekebera, si kyekyo? Wonna woowulira ekibadde mu mutima, Katonda ali wano ku nkya y'olwaleero agamba nti nzize okuwa omutima omupya. Ezeekera 3:6. Era ndibawa n'omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama. Era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange, era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Mukama yeebazibwe. Kale enjiri eno nga tugimaliriza, omwoyo Omutukuvu ng'agimaliriza, Katonda ye aze wano ku nkya y'olwaleero, emitima gyonna ababikulidde abadagala mwezuule bingi nnyo, agamba mujje olwaleero mbawa omutima omupya. Si kyekyo? Simanyi oba wano waliwo abagala okulokoka ku nkya y'olwaleero, tubayita muwanike ku mikono ababadde n'emitima abagala okulokoka, abagala okuwaayo emitima eri Katonda. Weebali? Tebaliiwo? Kale ekyo tukyebaliza Mukama nti ffenna abali wano balokole, si kyekyo? Naye Katonda atugambye ebintu bino. Nkimanyi nti emitima gyaffe abadde ayogera naye nga tukola ki? Twezuula. Kale ngenda kuyita omusumba ajje atuyise mu ssaala eno, nga era mwenna mweweeyo kubanga mumanyi we mubadde mwenna mwegayire Katonda abawe omutima omupya. Mukama yeebazibwe. Kama tumwongere engalo ez'amaanyi. Nja kusaba yimirire ku magulu go tuyimba oluyimba olwo olw'Oluganda olwo, mpaayo omutima gwange gy'oli. Kwaya mujje bannaye. Mpaayo omutima gwange nguwaayo, mpaayo omutima gwange nguwaayo Yesu, Yesu mpaayo omutima gwange nguwaayo, mpaayo omutima gwange nguwaayo Yesu, nguwaayo. So mpaayo obulamu bwange mbuwaayo, mpaayo obulamu bwange mbuwaayo.
mbuwayo Yesu, mbuwayo Yesu, mpaye byange byonna. Mbiwayo, mbiwayo Yesu, mpaye byange byonna. Mbiwayo Yesu, mbiwayo Yesu, mpayo mutima gwange. Mbuwayo, mbuwayo, mpayo mutima gwange. Mbuwayo Yesu, mbuwayo Yesu, mpayo mutima gwange. Mbuwayo, mbuwayo, mpayo mutima gwange. Mbuwayo Yesu, mbuwayo Yesu, mpayo bulamu bwange. Mbuwayo, mbuwayo Yesu, mpayo bulamu bwange. Mbuwayo Yesu, mbuwayo Yesu, mpaye byange byonna. Mbiwayo, mbiwayo Yesu, mpaye byange byonna. Mbiwayo Yesu, mbiwayo. Genda maaso weyo mutima gwe eri Kristo Yesu natonako olwaleero gulongoosebwe, gunaazibwe, gutukuzibwe, gwenenga gusaanidde okuzibwa, guzibwe obujja. Mukama kyatugamba. Mukama yatugamba mu bunnabbi gwe yatuwa wiikisi eziyiseeko emabega ng'ayagala mitima gyaffe gyonna. Waayo omutima gwo w'oluganda gwonna gwonna guweeyo, n'obulamu bwo buweeyo. Tolina ky'olina gwe wajja, tolina kantu konna. Mukama ye mukama waffe era ye mukama waffe ayatulokola. Waayo obulamu bwo w'oluganda. Mukama nga bw'atugamba tuweeyo emitima gyaffe alyoke atukolemu omulimu omulungi era ogw'amaanyi, alyoke atuzza obujja. Bwe tumala okukyuka n'atukozesa ntukyusa n'abalala, ne tuyinza kukyusa abalala nga ffe ffennyini toba kukyusibwa. O rabakazaliriba yagamenima yere rebotana malaga gazonono mayere ezenini malaga kama mazonono mayere. Mukama naaze emitima gyaffe, Mukama naaze emitima gyaffe. Mukama otuggyeko ekko eriri ku ffe. Mukama obutasonyiwa, obubbi, obukyayi, okunyooma, okugeya, okumenyaamenya. Mukama byonna ebyo tusonyiwe Yesu. Mukama tumenyemenye mu Yesu. Otuggyemu ebitali bituukirivu mu mitima gyaffe Yesu. Tubeere nga tuli batuukirivu mu maaso go Mukama. Obutaweereza abalala, obutabeera bagabi, okubeera Mukama nga tugeya abalala, nga tubayisaamu amaaso ne tubapimaapima. Mukama tusaasire Yesu. O ramakazana rebosaninimaya rebosariribariyararaba regosariribariya. Waayo omutima gw'oluganda. Mukama tayagala ssente zo. Manyi wazende kimwe kyekumi tujja kyetaaga, naye nga Mukama kyasobola okwagala gwe mutima gwo gwe ng'omuntu. Mukama tuwa emitima gyaffe gy'oli. Mukama wegulumizira obulamu bwaffe. Mukama nga bw'otugambye nti emitima myononefu, Mukama tuyambe emitima gyaffe gibeere nga mituukirivu mu maaso go. Otunaaze n'omusaayi gwo Yesu, otuzza obujja Mukama, otupange bupya, opanga tanuulu zaffe ez'obulamu bwaffe bupya. O ramakazanini rebosalini baliyara. Oluganda weeweeyo, oluganda weeweeyo, weeweeyo, kola endagaano empya. Weeweeyo omutima gwo gwe Katonda. Obadde obukaawu, obukyayi, obutasonyiwa, amalala, okwegulumiza, empalana, obukaba, okwaka. Tuweeyo eri Mukama abooluganda. Oga obudde butambudde nnyo, naye tugende mu maaso. Tuyinza okutulako mpolampola. Kwaya ejja kgenda maaso ng'eyimba oluyimba olwo mpolampola n'olulala. Abakebezi mujje tufune ekimu ekyekumi kyaffe mangu, obudde butandise okudduka ddala ddala. Muyinza okutulako abooluganda, mutuleeko abooluganda, mutuleeko, muyinza okutulako. Kwaya mugende maaso nga tuli mu muddu eyo ey'okuza emitima gyaffe, naye nga Hanifa naye agenda kujja. Mutima gwange buwayo tata nguwayo, ayo bulamu bwange gy'oli buwayo, buwayo, ayo bulamu bwange buwayo tata nguwayo, ayo mutima
tatambuwayo Paye byange byonna byonna gy'oli. byonna biwayo biwayo Paye byange byonna biwayo tata biwayo Paye byange byonna gy'oli. Paye byange byonna biwayo Yesu mbiwayo. Biwayo paye byange byonna biwayo Yesu mbiwayo. Mutima gunnuma guyayana 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 wagala katonda wange mutima mutima gunnuma guyayana 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 wagala katonda wange Nayo mutima mutima gunnuma guyayana 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 wagala katonda wange. Mukama tukwebaza olw'okuweebwayo kw'abantu bo. Mukama bwetugamba ne bwe tuba tuwaayo, Mukama tuweeyo n'emitima emisanyufu. Mukama tukuwadde ebirabo bino nga tusaba omulimu gw'okugenda mu maaso, era Mukama otujjukire Mukama mu mbeera zaffe ffenna, tulabe okubotola mu byenfuna byaffe byonna mu linnya erya Yesu Kristo, amiina. Amiina. Twebaza Mukama olw'esaaviisi ennungi, twebaza Mukama olw'ekigambo kye. Nagambye nti Mukama agenda tukolamu emirimu olunaku olwaleero. Tusuubira nti no Mukama kyakutaddemu kigenda kufuula omuntu ow'eddembe, ogenda kufuna ebirungi okuva ewa Mukama. Pozi okulanga okw'omukyaki ng'omusumba bw'agambye, waliyo ennaku ez'okusiiba, nnaku 7 ez'okusiiba n'okunoonya Mukama, nga twegayirira Mukama akwate ku mitima egy'abantu abatuliraanye, akwate ku bantu balokoke badde ewuwe, kubanga omwezi oguddako ogwa Maaci oba muyita bata mu Luganda, musumba takimanyi, ogwokusatu waliwo kali akalala anti Dorothy alabika yakamanyi ako. Senene November niwo mwezi ogwokusatu, waliwo okusiiba n'okwegayirira, waliwo okubuulira enjiri. So tutandike okunoonya Mukama okuva nga nnaku z'omwezi 2 paka nga 27. Era tusabe naffe twenyigiremu, tuleme kugamba nti omusumba agenda kufuna abantu be babuulire enjiri. Twenyigiremu. Era waliyo meeting nga service essaawa 4 ewedde, waliwo meeting era mu kutegeka okubuulira enjiri ey'omu Maaci. Amiina. Amiina. Tumaliriza. Mwebale nnyo okujja, mwebale okunoonya Mukama, ne Mukama kibabalire. Mutuuke bulungi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwe abooluganda bonna. Amiina.